kwoli nange musajja wa Kabaka abiri mu ematofu munna Kalungu munna Buddu bane mbalamusizaako nnyo. Mukama yeebazibwa olwa byonna okubanga otulaba otuwulira otugoberera bannange n'ekyo kikulu eryo tofaalidde nnyo ate n'olanga naffe munnange weebale ali ku BBS Stefina ndi mu programu olutindo lungatta ku nsonga nnyingi naye nga zonna za nsa zonna za makulu. Kakati enkya ya leero olutindo luntutte mu Church of Uganda, luntutte mu bya ddiini, luntutte mu bya njigiriza. Ali ku BBS Stefina ekkanisa ebuna wonna erina amakanisa mangi okusinziira abakristaayo oba abakristu kale gye batuula. Naye olunaku olwaleero ndi ne St. Peter's Church of Uganda, Kyebando, Nsumbi. Ekkanisa eno eri myaka 10 bweddu era ku weekend eno ku Sunday egenda kubanga abakristaayo baayo bakuze emyaka 10 bweddu bukya kkanisa eno etandikibwawo. Mu studios ndina abakulu okuva mu kkanisa. Ndina omukubiriza w'abakristaayo Onononga Edward Mabirizi Ssenyonjo. Tatambudde eka, tambudde ne kojjange ow'Empindi. Kojjange Muyimbwa Christopher. Kojjange nno akoze bingi mu kkanisa waggulu eri agenda bwakka oba atandise okaddiwa simanyi. Kaakati okusinga ali nnyo bya security. N'enkulaakulana n'ebirala. Naye kale byonna anaabitubulira. Ng'abakristaayo kabasooke batubuuzeeko ate tutandike okubambaga. Bane nsanyuse nnyo balaba ddala kojjange. Mukulu w'ennyonyi ajja kiraba bubi. Katikkiro oluusi aluga kusoosowaza. Kikulu nnyo. Naye kansabe mukama wange omukubiriza abakristaayo asooka atubuuzeeko. Ssebo Mukulu Mabirizi. Buuza ku batwala n'abatuwuliriza. Abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nze Ssenyonjo Edward William Mabirizi omukubiriza w'ekkanisa ya St. Peter's Kyebando Nsumbi olw'ekisa kya Katonda. Amiina. Njagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno bwe tuzze ku mpewo nate twogereko gye muli ku lw'enteekateeka y'omukolo gwaffe gw'okujaguza emyaka 10 egy'ekkanisa yaffe. Weewaawo. Kojja. Wangi mutabani nze Muyimbwa Christopher. Ye. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Abatulaba bonna ku mpewo za BBS Stefina ey'obujjajja. Nze Muyimbwa Christopher mbaddeko omukubiriza mu kanisa eyo ya St. Peter's Church of Uganda myaka 8. Mbaddeko omukubiriza ow'obusumba obututwala obwebbira myaka 8. Kati ndi wa development ku busumba naate osigazaayo ekigere wansi. Nze wa byakwerinda ekifo ekyo mu Church of Uganda kyakatondebwawo ebyokwerinda birina okubaamu Mukama bw'atakuuma kibuga ate ne kweroseera ey'Egganda eriraanye ekyalo ekyo nze wa byakwerinda abantu basinga okuntegerera ne stamp ndowooza ekyo sitampu ebira mu office ya defense. Kakati bannaye emyaka 10 bweddu ng'ekkanisa ebuna yonna ekkalidde bulungi mu Nsumbi. Tulabyeko emyaka egimu tetuyinza kulimba nti tulabye emyaka 10. Kituufu. Yes. Kakati omulamu ogutuleese wano. Yes. Twatandika ebijaguzo eby'emyaka 10 twabitandika ennaku z'omwezi za wiiki ewedde za 8 Saturday. So twatandika ne marathon, twatandika n'obuyonjo bulungi bwansi mu katale kaffe ak'Egganda abakayita Mukisa Market. Oyo nno yali entandikwa egenda tutwala ku ntikko ey'olwessande nga 16 okutandika ndowooza abatulaba balaba tandika ku ssaawa 1 tusuubira abakristaayo abagenyi abatali bakristaayo naye nga bajja kusabirayo waffe ku olwo babe nga batuuse tugenda kutandika ne bandi
nga situnatandika na bandi kansooke nzireko eri omukubiriza wa kristaayo Yes, omuntu azze mu kibuga Kampala afubutuse waffe e Buddu avudde Singo Kyaggwe avudde mu Busiro atuuse e Kampala ayagala kusabirako mu St Peter's Church of Uganda Kyebando Nsumbi mulagirire omuntu bw'aba ne gyavudde ng'ali mu Kampala yali mu Kampala wano ayagala genda ku St Peter's Kyebando Nsumbi ekkanisa eyo esangibwa ku nkingiziriza Nansana yeri Kyebando ekiyitibwa ekya Kyabaggu ekitali ekyerisa ekitali ekyeno Kaleerwe ekitali ekyeno wabula kiri eri mu nkingiziriza Nansana bw'otuuka nga wakava mu bodaboda olinye ka boda ninnya ka bodaboda oba taxi kale n'ogenda n'otuuka we bayita mu Lubigi wano amangu ddala nga wakava mu Lubigi okyama ku mukono gwo ogwa kkono we bayita ku Jenina awo nini n'ogenda mu maaso eri kilomita ng'emu n'ekitundu kaboda ka 1200 ka 1200 awo n'ogenda ku kyalo kye bayita Nsumbi ekkanisa eyo weesangibwa era n'ekipande we kiri ku kkubo erabika mangu nnyo walingayo munnange munnamawulire munnange ate wanga biseguya Kayibanda eyo ludde eyo Kayibanda muliranwa oyo muliranwa okulirana mamukulu wange Kayibanda Kyebando Nsumbi iwe waawo ekkanisa eyo awo weesangibwa mu Nsumbi wetudde ekyalo ekyo kiyitibwa Nsumbi esebo kaakati mwami Mabirizi ekkanisa eyo yatandika etya katonotono abantu bali okumanya emyaka 10 si mitono walina okuba waliwo abaateekawo okwagala kwabwe n'okusaasira kwabwe biki bijjukira ekkanisa eyo yatandika mu mwaka gwa 1924 era ng'ettaka eryo lyatuweebwa Omumbejja ye yawaayo ettaka eryo kuzimbibweko ekkanisa eyo Omumbejja oyo Sikyagatema yali ayitibwa Sikyagatema naye nga kati yawummula yazaama era takyaliwo naye tukyebaza Omumbejja oyo olw'okutuwa ettaka eryo kuzimbibweko ekkanisa weewaawo emyaka 10 mwenna mbabuuza kanisa yokka yeeriko abakristaayo oluusi webabeera kubaako n'enkulaakulana endala baana kusoma oluusi amalwaliro amatonotono n'amanene myaka 10 egwe ebyokwerinda era abaddeko awo tulina ettaka eryo nga bwoliwulidde tulina acres 11 kutuddeko essomero lya St Peter's Church of Uganda primary secondary it is a primary school yes kutuddeko ekizimbe ekyekkanisa nga mukirabye essomero liiryo kutuddeko developments ez'ebizimbe ekyabakyala abakristaayo CWF tuddeko ekizimbe ekyabakyala ky'abaami abakristaayo CMF kutuddeko project eya garden tulina garden awalimirwa ate tulina ne garden nga project otegekera emikolo ebimuli kuliko ekisaawe wetusobola okusambirako omupiira kuba n'ebisaawe bigenze biggwawo so the projects ezo zetukyalinako weewaawo ne administration block eya Sunday school nga kwe kugenda okubeera ne offices weewaawo kanisa eriwo kati etuuzanga bameka kanisa eyo eriwo etuuza abantu 1500 abakristaayo kubanga kuliko galale munda gye twagala okuteekako kuliko akabanyi ekyazimbibwa yaggwa omukubiriza ekkanisa ekyazimbibwa nga kaakano tuli ku mulimu gwa finishing finishing oyo agenderamu ebyenjawulo nga plasita wayaliri masannyalaze ebyo bwe bityo nikalangi tikannaba kaakati abakristaayo nga tulaba ekifaananyi ekyo mubagamba ki nga tugenda okuweza emyaka 10 ku Sunday mu kuweza emyaka 10 ku Sunday abakristaayo bonna tubakoowoola yonna gye bali bajje tukwatire wamu tujagulize wamu ate twongere okukola omulimu gw'okuzimba kubanga ekyamazima tukyazimba era tukyalina obwetaavu singa banaaba bazze bajja kuweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa naddala mu kujaguza ate ne mu kuwaayo kubanga ekyamazima tukyetaaga
obwetaavu bukyaliwo. Tulina n'omulimu gwa kabuyonjo emmanju eyo, twatandika kabuyonjo ey'omulembe ey'amazzi nga kaakano twamala okugisereka, twetaaga okugikola finishing wayo, plaster, plumbing work, wiring, tarazo wansi, kale tukyetaaga obuyambi. Awo nno tubakubiriza abakristaayo bajje tukwatire wamu tukole omulimu gwa Mukama waffe. Ali ku BBS Telefine ensonga ze tuliko za Church of Uganda, St. Peter's Church, Kyebando, Nsumbi. Emyaka 10 bweddu Mukama Katonda ng'agisobosezza okuyimirirawo n'abakristaayo n'abaagaliza obukristaayo. Mwami Muyimbwa, ku kyayogedde ku ky'okuzimba ekkanisa olina kyoyongererezaako? Ebyo byonna tubitunuulidde obikola. Ekisooka jjukira omuyima waffe Peetero, Yesu bwe yasanga ng'avuba era n'amukwasa omulimu, n'ava ku byaliko n'amugoberera, n'amukwasa omulimu gw'ogenda okubuulira enjiri nga kitegeeza kuvuba bakristaayo. Omukubiza kyayogeddeko era ebigambo bibadde byakuvuba mujje kwolwo olunaku mu bungi. Enteekateeka tukyali kanisa ya muluka, tukyatambula, tulina gye tulaga. Obusumba bw'ebbira bunene nnyo, bulimu ekkanisa 23. Kati tulowooza nti naffe senga tugejja ne tufuuka obusumba eruddaawo, n'okufuuka obusumba eruddaawo olina ate emitendera muoyita egimu gye tutannabakola ki kutuukamu. Kati ennyumba tulina ya ordinary oyo gw'olabyawo, tetunafuna nnyumba yaani ya musumba. So nga ate tulaba nti tusemberedde okutuuka ku kintu, ettaka tulirina, sente endobolo tugiweemala, abakristaayo tubalaba tubalina. So ogenda okutunuulira ng'ekigendererwa kyaffe ng'oggyeko okujaguza emyaka 10 gyokka n'okulaga abantu gye tulaga. Ng'oggyeko gye tuvudde, tubalaga we tuli, ate tulina gye tulaga. Yes. Kwolwo Mukama abukeesezza bulungi. Lwa Sande luno nga 15 Sebo omukubiriza abakristaayo. Abakristaayo beeteeketeeke tutya? Twambale tutya? Saawa mmeka? Wabadde okitandiseeko wali? Mwali Muyimbwa n'enkulya ekimuli. Kati tunkomyewo. Enteekateeka eri etya kwolwo? Wakomye ku bbandi ya Serumbeete. Etandikira wa? Tujja kuva ku kyaki kwennyini. Si bwe kiri Mukama wange obukubiriza. Ku ssaawa emu yennyini ey'okumakya twagambye si bakristaayo bokka, wabula buli anajja okusinza ku olwo olunaku tusaba yeetabe mu bbandi ye. Ate ekkanisa yaffe tulina omukisa, tulina wetwabadde tudduka juuzi abasiraamu twabadde nabo, n'abakatuliki twabadde nabo, n'enzikiriza endala. Ssaawa emu tutuukewo, bbandi etutambuze erage nti weetuli. Ku ssaawa 2 zennyini mukadde waffe eddiini agenda okulembera service. Ye mutambizi omukulu Dini wa Lutikko, Jonathan Kisawuzi, ajja kubanga atuuse yeteekateeka wakati awo n'abagenyi ab'enjawulo be tunaabatuyise bajja kuba nabo batuuka mpola mpola. Then ku ssaawa 3 zennyini kirabika bubi okujja ku kyokulya eky'omwoyo n'otuuka nga banno baalidde dda. Ngamba service. Ku ssaawa 3 tusaba abantu bonna babeere nga bakoze eki? Nga bakalidde. Naye nga banekedde. Buli we tugenda mu ssinzizo tuba tugenze ku mbaga. Si mbaga eza bulijjo. Ez'eŋŋoma. Oba ogenda mu ssinzizo ndowooza kyekifo ewandijjiddeyo olugoye lwo olusinga okuba olw'omulembe. Naye ate newankubadde nga Yesu agamba jangu nga ki? Nga bw'oli. Tugamba nti ekyo ky'olina ky'osobola, naye ng'owulira nti naawe ky'olina ekyo ekisembayo ky'oba ojjiramu. N'omuyimbi yagala ne Katonda amanye nti munnaffe asiima. Yes. Yali bugembe. Yes. So enteekateeka ebyokulya tetukyabinoonya. Weebiri. N'ebyokunywa mu bye tunoonya tebiriimu. Tujja na sowaani na bikopo. Onzijukize ennyimbe z'edda. Ebyokulya n'ebyokunywa. Abakristaayo n'abaagaliza obukristaayo. Tujje. Weebiri. Kijja kutukola bubi era kiri bibiri kuba kyogerako n'oteekateeka omukola ebyokulya ne bisigala awo. Bisigala awo. So tujje
mu bungi byewebire n'ebisanyusa. Tulina kwaya yaffe St Peters Church Choir emanyikiddwa ne ku Bulabirizi. Mama eteeseteese ku Sunday egenda kwemalayo. Omukubiriza tuyinayo obuntuntu gwe tunaagula obukwata ku kanisa yaffe okujjukira emyaka 10 bukofiira butambaala bukiholda ebiruke twateeseteese tulina bu stickers bwe twateeseteese okutunda nga bwakuteeka ku mmotoka oli waddembe n'okateeka ku kitabonga wano wonna wowulira nga osobola okateekawo. Tulinayo magazini eyo nno nga yeerimu kalonda yenna akwata ku kanisa eyo okuvira ddala emabega eri n'okutuusa kaakano. N'omumbejja ayogerwako yawaayo ettaka. N'omumbejja naye ayogerwako. Ebisinga obungi twabiwandiise biri mu kitabo ekyo era ono nkubiriza abanajja mugule magazini eyo mujja gisangamu ebikulu n'ebinene. Nyongera okwebaza mu nteekateeka zonna mulimu omukyala eyakulembedde omukyala Irene Mutyaba eyakulembedde enteekateeka ezo atukoze bulungi nnyo era nsaba Mukama amubeere nnyo omukisa. Awo tulina mukadde waffe munaddiini atwala ekifo yaani awo Ordinande Douglas Katose Ninde student okongedde kaako student ali Namugongo ayambibwako ani awo okusoma affe mumuyamba muntu waffe kaakati awo wennyini ekkanisa zino ziba n'abakulembeze omukolo ogwo timuyinaayo be muyise bannabyabufuzi baani batuwe ku ssente mubabuulire bali ku terefayini. Omubaka atwala ekitundu ekyo ani atwala ekitundu ekyo owekitiibwa Medad Segona akali amaggwa si muganda wange mukulu wa bwayingira kwaya ate mu kuyimba mulungi nnyo. Tunula mu kamera omugenti owekitiibwa Robert bino tetwabitadde mu byabufuzi. Tulina muliraanwa waffe awo Dr. Twakagabo omukono ogugaba agulina kati ono weeno tulina abakulembeze RDC twamuyise Maama Mbabazi kaadi nze najyo tuteyo abasirikale DPC nze kenyini nze nabaddeyo agita tajiwoomya nange munne nayisa abantu munansana mulimu abasuubuzi mubayite mulimu abasuubuzi bettaka tuyinza obutaba malaayo bonna omubaka omukyalo wa Wakiso omukulu Felix Mwanje Semujju yewe Gombolola twabayise bonna bakansala gavana Bwanika ensonga gavana Bwanika mukulu ono bonna twabayise. So tusaba abantu bonna bajje abasuubuzi abalinawo ku ssente ebintu bino mu bye tulina temuli byaffe. Kaadi emengo zaatuuka mu Bwakabaka abakulu bamanyi muganda wange abaami ba Kabaka mu kitundu abaami ba Kabaka bamanyi muganda wange awo ababusiro abakyaddola awo ababusiro Sebwana ensonga ze nazimanyi lwakuba Sebwana sijja muwaayiriza n'abamyuka be okujjako bakadde baffe tukulembera nabo ate nze speaker olukiiko lw'omuluka gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka tetuyinza kulekerera abantu betukulembera nabo ku BBS terefayina kwoli ensonga za Church of Uganda St Peters Church of Uganda Kyebando Nsumbi emyaka 10 bweddu bukya kkanisa eyo eri manya g'omuwolereza waffe Peter etandikibwawo ku Sunday ennaku z'omwezi nga 16 kwe kujaguza emyaka 10 kaakati abatandika omujiji guno ffe tuliwo omulembe guno ffe tuliwo emyaka 10 giyise emyaka 2 kanisa eyo mugirabawa mulabiti omukubiriza kanisa ubanga kale ffe tuvudde nawo namwe muvuddewo naffe tuvuddewo kanisa enebaawa kanisa twongera okugiraba ng'ekula olwaleero nga kanisa ya muluka tugiraba ng'efuuka obusumba essaawa yonna kubanga obubonero bwonna obuliwo bulaga nti etuuse ku mutendera ogw'obusumba naye ejja kutuukayo ng'ekkanisa ewedde bulungi nga ne kalangi kaggiddwako ki engalo kaka tulina eddakiika 3 musaba tuzigabane nyinza okuba nyina byonna erabidde kanisa yiyo njiraba yaggwadde okusereka empagi ziyimiridde gaddwa oba ebirawulimu ebiri oba timuli simanyi
sebo omukubiza w'abakristaayo sebo njala obatunuulire ekkanisa ya mulembe nnyo wabaawo obubaka bw'otuusa ku nsonga ddala emyaka 10 ku Sande obubaka butuuse. Nyongera okwebaza abakristaayo kubanga omulimu ogwo gw'olaba ku kanisa gukoleddwa abakristaayo n'abalala abali ebweru w'ekkanisa abatuyambyeko banange twongera okubeebaza ate era nyongera okubasaba mujje twongera okukwatira awamu kubanga obwetaavu bukyaliwo bungi. Tulengera essaawa yonna yonna nga tufuna obusumba naye mu kufuna obusumba waliwo ate ebyo tuteekeddwa okukola ebitutuusa ku busumba. Mulimu okuzimba ennyumba y'omusumba, mulimu okuteekawo projects ez'enjawulo eziyambako ku nnyingiza y'ekkanisa. Kale okutuuka ku ebyo byonna tuteekeddwa okukwatira wamu tukolere wamu. Abakristaayo abanajja ku lunaku olwo bannange mujje nga mwambadde bulungi munyambala ewessa Mukama Katonda affe ekitiibwa. Mwaye Muyimbwa obubaka bwo wabayo ennamba y'essimu omuntu ayinza obutasobola naye naga nti ekimu kyange eky'ekkumi siringi yange eno kanjiteeke ku ssimu eneegula waakiri bulashi ya langi. Kale kakati ebigambo byange ebiwumbawumba twadde twerabidde okwogerako ekkanisa eryo yatandika n'okuzaala amakanisa amalala nga St John's Kabulengwa, omulangira Mutebi omugenzi John yatuwa ekifo era ekkanisa nnene nnyo. St Luke Nasere waliwo n'ekkanisa endala akubayo yagendedde mu bizibu bye twafunye. Saba okusaasira abatuuze b'Egganda adi bawangaalira bampite ku Kyemmanga ku kyalaawo abamenyeddwa mbasaasidde ebizibu ebirimu bakwasa Katonda. So kaakati ndowooza nga mmaliriza okujjako okutumira mukadde wange Reverend James Lubega Saalongo. Mukama yatuwa omusajja oli azimbye ennyumba kalina ey'obusumba mwaka gumu n'ekitundu neba nga tugimaliriza omwaka guno ku busumba awo ebbira. Obusumba obwo bwalina eri nga tebulabika bulungi. Njagala okutumira abakristaayo bonna abagwa mu busumba obwo, sijja kutunuulira bakyebandu bokka, nsaba okutumira abatuuze b'Egganda nange nsembyayo kubakoowoola mujje mu bungi tusanyukire wamu tujagulize wamu olunaku olwo. Emyaka 10 si myangu. Bakadde baffe Katodisa ne Batesa Alongo yaliwo Egombola yaliko omukubiriza yaliwo amaanyi nnyo nabano nga mumumanyi. Wali akanamba k'essimu? Akanamba k'essimu katuteekeyo ennamba eno y'omukulu Alex Nsubuga wa development. Ono wangu wa CBS. Ono wa CBS. Editor wa 88.8. Oyo. Tika y'ennamba. Kubanga ono gwaddidde mu bigere. Nze navaako Alex n'addako ono n'addako. Ayo gisome ennamba. 0776 332 M03 M03 jiddemu abantu bagikwate bulungi. 0776 yes 332 M03 yewa alina ne 070 ezisigadde zezimu 070 33 21 03 yewe byenkulaakulana Nsubuga Alex Nsubuga oyo small guy chief editor oyo wawa katabalwa yennyini gwe mmanyi omama oyo mulekwa kyamulekwa kireke none mberekereza mukama waffe yeebazibwe abali ku BBS Telefina tusinkaneyo ku St Peter's Church of Uganda Kyebando Nsumbi emyaka 10 mukama nga atubedde ekkanisa yo ya mukama ng'eriwo tulaba ate na biki ebinaddirira nkwagaliza akaseera akalungi Ssaabasajja Kabaka wange.